Olwaleero abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva Masaza okuli Singo, Bulemeezi, Buddu ne Kyaddondo bakedde kukiika mbuga mu nkola eya luwalo lwaffe. Abaye Bulemeezi mwenna nsaba muyimirire. Bw'abadde atikkula oluwalo luno, Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'akiikiriddwa Oweekitiibwa Christopher Bwanika asabye abantu ba Buganda okwongera okwekuuma akawuka ka Mukenenya era n'okwekebeza basobole okubeera abalamu obulungi. Tunywerere kwabo be tulina tuleme kukwatibwa Mukenenya kubanga ate ssenyiga omukambwe gwazze afudde Mukenenya okuba omuzibu okulwanyisa, n'olwekyo omulanga gwa Ssaabasajja okwetangira Mukenenya nagwo gweyunire nnyo tulabe nti omwaka we gutuukira 2023 Mukenenya afumwa bufumwa. Oweekitiibwa Bwanika ategeezezza nti mu kiseera kino Obuganda bwonna buli mu kwetegekera empaka z'emipiira egy'amasaza. Bw'atyo n'asaba abantu ba Kabaka okweyambisa emikutu Ssaabasajja Kabaka gye yabateerawo bamanye ebinaaba bigenda mu maaso. Agambye nti mu kiseera kino ekyavaawo mpitewo nga bannayuganda beetegekera okulonda kwa 2021 basaanye bakuume emirembe. Mufube okugoberera amateeka, mwewala ababasusonkereza okumenya amateeka, okubajjako entalo mubeere ku bubi bw'amateeka nga awo mujja kubanga mukuuma obulamu bwammwe. Tulwala nnyo embeera eyinza okutuleetera okweyawulayawulamu olw'ebyobufuzi obyobukyayi, ate era tubeere bayiira nnyo okusobola okujja mu mbeera ey'ebyenfuna ebikyaliizi. B'abaami ba Kabaka okuva masaza ga Kisembugu olwaleero nga bakulembeddwamu Oweekitiibwa Agnes Nakibirige Ssempa basiimye enteekateeka zonna ezikoleddwa mu magombolola ne basobola okuweesa omutanda ekitiibwa. Baweereza bannange abaami b'amasaza n'abamyuka, ab'amagombolola n'abamyuka, n'ab'emiruka n'abamyuka, abatongole n'abamyuka awamu n'enkiiko zammwe, mbakubiriza okufuba okutuukiriza bye mwategeka okukola nga bwe mwerinda n'okwekuuma ekirwadde kya COVID-19. Mbeebaza okwetaba obulungi mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'emyaka 65 egy'obuto. Temujjanga okwo. Ensimbi ezisobye mu bukadde 24 ze zireetedde olwaleero mu nkola eya luwalo lwaffe nga kuno kubaddeko n'amakula. Sebo Katikkiro twandikoze ekisingako awo naye mu ggombolola eno tuli balimi ffe tunaakutuuka mu makungula, singa badde mu tayimu y'amakungula tujja kubisaamu emirundi egiwera 3. Omukolo guno gwetabyeko abantu ab'enjawulo okuli ne bannabyabufuzi nga wano buli omu awadde endowooza ye ku Buganda ey'omu maaso. Sebo Katikkiro, ekigambo kya federo kikulu. Twandyagadde nnyo abeesimbyewo ku lwa Buganda kino kibeere entandikwa y'okwenunula. Mukyo nyongera okukunga bannabyabufuzi mwena mujje mulage nti tusobola okuteekawo enkola ey'enfuga eya federo nga tukwasaganya Obwakabaka bwa Buganda wamu ne gavumenti wakati mugabana obuyinza. Ekisinga okutuleeta kubanga tulwanya Ssemasonga 5 eza Buganda, obumu n'okubanga ensonga ya federo tugiremerako ebbanga lyonna. Era nga tulina okubeera obumu nga tukusoosowaza ensonga Ssemasonga 5 eza Buganda.